Eki kyaba kigekiro kya kabiri kooti y'abantu ningashi public court erikukura omushango gwa Christopher Okello orikuteekateeka okubayiisira abaana bana ahari aba Early Childhood Development Center. Embohe yaba eri omu motoka y'ebihome kandi motoka yaba harimu nikugaruka enyuma obwo omusibe arikwetebekanisa kurugamu kuyaza kusibanuka okurubata omunyamakuru Ronald Murwana wa PL Online TV. Motoka ya murubata emirundi mingi kandi yatomera n'enshare yabetirwa polisi kandi yahutara munonga. Kakati nze amawulire ago gansanze kasangati mbadde kasangati ku kooti nempulira nti mukwano gwange kuba mbadde nakamalo kwogera naye nakweze mabega ngera waliwo enteekateeka ezibaddewo leero tubadde tulina osisinkana ekkololo naye nga naŋŋamba alina gyakeera so bwe mpulidde amawulire nti ataafunye accident mbadde kasangati ku kooti nange nenziruka misinde nzigyeko wano ndabe naye ekyennaku ekiriwo kinsanze bambi bamaze omutwala era kati njagala mugoberere ngende ndabe embeera mwali siisiddwa bulungi wadde n'akatono. Nga prisons webaddewo era esigale nga weeri omuntu oyo afuna obujjanjabi obw'enkizi ddala afuna obujjanjabi obusobola omutuusa ku bulamu obwo okukomawo. Sere bisinga care tetugifunye ennyungi emala wano naye tusuubira nti gyalaze oba gye bamututte ekimu kigenda kubeera bulungi. Bamu mu banyamakuru abayireebera nagabo baatugambira ekyabaho. Mbeera ebadde ya nnaku nnyingi nnyo tukedde ku makya ogenda okukola nga bino byetukola bya bulijjo okuweereza bannayuganda. Munnaffe abadde ali mu kushuutinga emmotoka evudde eri waggulu ku kasozi abadde talabye bulungi nebatomera nemutomera nemuyisa bubi nnyo era kati sano tuli wano mulago naye nga tugenda bamuadimitiza mu ddwaliro eddala erisingako tulabe nga afuna obujjanjabi tulabe nga awona mu Uganda waffe. Kabadde kabenje emmotoka ya prisons eganye okusiba nemusanga nga ali ku booda era nemukosa okufuna okutuukaawo. So ebisinga tubadde n'aba prisons era tubeebaza kuba bali wamu naffe from okumujja eri kumutuusa ku ddwaliro ekkulu e Mulago era bakyali naffe era tugenze ku ddwaliro bayita Rubis basobole okwongera okufuna obujjanjabi. Abishirukare bahanguto barakakuka omwanya ogu kandi motoka yatomera bagitwara abanyamakuru birukanyiza mutayi wabo mu irwariro. Omugambirizi wa polisi omuri Kampala n'ebiceeke byetooriire Rachel Kawara yajja ngu bariyo nibacondoza. Nga akabenje kano okunoonyeza kulaga nti emmotoka kika kya drone namba UU00067T eno yalemereddwa omugoba waayo kakkana nga etomedde abloga ayitibwa Mulwana Ronald nga okunoonyeza kulaga nti emmotoka eno ebadde etambuza musibe Okello abwetuuse ewagenda okubeera mobile court oba court eri okugenda mu maaso kati eno neelemererwa omugoba waayo okkakkana ng'etomedde Mulwana Ronald ono nga wetwogerera emmotoka eno etwaliddwa ku poliisi yaffe ey'e Kabalagala okugyekebejja nga ne dereva w'emmotoka eno atumuggyeko statement okutuyambako mu kunoonyereza. Rubi